Bettina Namukasa ngawe nabasuubiza the lovely beautiful woman nakoma okulaba some long time ago netsoka togere ku mbeera ngawe badde wano ku bukulembeze. Congratulations okubanga owangudde akalulu. Ekitiibwa kya Mukama era nebaza bambi abantaddemu obwesige nange sijja kubayiwayo. Owangudde ku bwaki? Ku bwa treasure. Omanyi ebintu by'ensimbi bino? Obuuza. Mbuuza ntegeere. Ebyensimbi bubeera bwesigwa abantu bwe bakufunamu ate nga naawe oli muntu mwesigwa munda mu ggwe nga toli mukumpanya nti ekitali kikyo tekiba kyekyo tekiba kikyo. So ebintu by'ensimbi tebyetaaga mugamba nti olina obumanyirivu kikulu nti ebyensimbi nti olina omutima ogw'okwerekereza ng'ekintu ekitali kikyo tokikwatako. Bettina Atraba yandiyagadde okumanya wali baddeko mu such a position before? Mbaddemuko mu kyaki nga gobala ekirabo n'ekiweebwayo n'otereka n'obaterekera nga bakuteeka mu bwesigi n'otereka era nga akasente nga bwe bakakwadde okatereka era nga okakuuma kubanga kabatikako. Abayimbi basuubiza ki okulaba nti nno basobola okuteekamu obwesigo bakuumira akasente kabwe mu kibiina? Basuubiza nga bwe nkunyonnyodde nti basuubiza nti akasente kaabwe sijja kakwatako kubanga nze ndi mukazi mukozi neekolerera ndi mukazi mukozi sisobola kubeerawo ne ŋŋamba nti esente ze bantereseza ze ŋŋenda okulya. Akange kenkola ke kange ezaabali zaabali ekitegeeza nti mba nkuuma kyabannange nga nange mwendi. Ekibiina kino bakiyita bati? Bakiyita ekibiina bakiyita Obama. Obama in full Uganda. Uganda Bandi. Bandi. Ekintu kino leka era okiguddemu bugwe sikulangako ng'onanaagira. No, sikunanaagira. Ojja kunsonyiwa erinnya balituwadde leero kubanga teribaddeewo balituwadde leero naye kyobumanya lye Obama. Katubuuzeemuko ogenda kukwasaganya otya obuvunaanyizibwa bwa music wo n'obwekibiina kino given the fact that twawedde banaatera okuba nga bagulawo industry? Kino si kibiina kya njawulo ffe tuyimba band music kitegeeza nti ngwa mu banno bannange tekitegeeza nti bino bigenda kutwala budde bwange nedda just tuli baawamu nti bwemba neetaagibwa kutereka sente bweba we ziri nja kugenda ntereke sente z'ekibiina kyaffe sigamba nti ate ebyange bisobola okulemesa biri oba kyo nekiremesa ebyange nedda. Abasinga gamba muno mukoze ekibiina nga mutunuulidde nnyo omulamwa gwa General Salim Saleh. Nedda ssebo nedda ebyo bikwata kufa abayimba music ono gwe banyoomereza owa bandi gono gwe tuyimba nnyo baagala nnyo ku mikolo. Music wamu bamunyooma? Yes, yeah. How long has this been going on ekyokunyoma music wamu? Kibaddewo ebbanga ddene lwakuba nti abasinga tebakiraba naye kijja kuggwa. Bettina, on the other note, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yayita abayimbi of recent tetwakulaba wagendayo. Saaliyo. Saaliwo nandibaddeyo saaliwo on that day naye nandibaddewo era anytime waddamu okuyita era ojja kundabayo. Wali luddawa? Saaliwo nali ku mirimu gy'abakama bange. No, oyina emirimu gy'abakamawo mingi gyoyogerageko and sometimes I get to wonder mirimu ki gino? No, nze nyimba abantu bampa okwanjula mbaga so oba graduation oba birthday parties kati saaliwo angenze kumanya. Olowooza abaliyo bakukiikirira bulungi? Bankiikirira bulungi. Singa waliyo ki kyewandigambye Bobi Wine singa kola wafuna omukisa okugendayo mulabako mu meeting eyo gagombi ki kyewandiyagadde omugamba? Omanyi is our good friend and our good best fan. Of course. Kansabe ekyo nja kiddamu kwolwo olunaku lwe naaba nsanzeeyo nga musinkanye. Kubanga twaleka tulaba nga industry yange edividinzeemu ab'eggulu n'abeeno emagere. Nedda. Industry ekyali wamu? Eri wamu. Twogereko ku by the producer nga nabantu bayinza obutakutegeera because mask yo gireseeko oba
social distancing nedda sigenda kujja kwa mask kale bane bafaani kigambe bafaani tolwensonga Tina Namukasa eyakwimbira emikisa gy'abakazi ompalula buwaluzi long time kabasaako yenze tewali mulala mukitegedde bannange olw'ensonga eyo tagenda kujjako mask because abakakasiza mbunno yeye kenyininyini kamwa kwogera twogereko ku New Eagles ebadde bigenda mu maaso nabyo gwe twawulirako muno gwe muyimbi ekaka yasigalayo mwabo abangi abaaliyo no waliyo n'abalala n'abalala sinze nzekka waliyo n'abalala kawidde mwatandise kati okurecruitinga new teammates new members how to is this ani yagambye tulina n'omuvubuka gwe twalabye oluyimba olwafulumye nga balutambuza nga yani Bettina anti ngayani Bettina bamuyitani mu New Eagles mwina bamemba bapi batamuyina bamuyitani mu New Eagles mwina bamemba bapi batamuyina no tubadde mpozi bw'ogamba muyimba muyimba asangiddwamu abadde ngawo kati anti ebyaffe obimanyi nti daddi azze nga bw'oba ng'okyali tasobola kuteerawo ku stage asooka n'akunacharinga n'akuzimba bw'omala okutuusa n'akuleeta so kati kino kitegeeza muno baba batadde ku hold basobola pushinga bapya nedda si bwe kiri baani be batadde ku hold because this year Bettina no tubadde mu corona anatamanyi nti tuli mu corona I had nina long time taliiwo tali ku mpewo mpozi ekyo ng'oyagala kuntegeeza nti taliiyo ku TV nja kumuleeta maybe bwaba taliiyo mbadde n'akabaasa no not akabaasa guluma no guluma kati nkiki kyonjagaza tubadde mu corona buli omu ali eno anoonya tunaaba tutya wemubeera ye gwe corona omuyiseemu otya kibadde kisa kya Katonda kubanga fenna fenna kyatukuba kyatukwata kwegamba kyatugwira bugwizi nga tewali yeetegese naye Mukama abadde mulungi atuliisiza tunyweseza tujjanjabye yes tugereko ku mukolo gwa mukwano gwa Rain gwabaddewo recently eno interview ndala twogere ku mukolo gw'omukwano gwa Rain ogwabaddewo how did it feel did you know about it oba nawe kyakutute by surprise no omukwano gwo of course abasobola okugambako ku kintu so you knew about it wavaayo abakyala bangi nga bakomplaina gamba lwaki oyo netugamba naye ate ffe tube tumanyi Bettina abakomplaininga bo ndowooza yali yabasuubiza nti ajja kubasa naye nze ndi mukwano gwa Rain ne Maulana so ebibye nze mba mwebalizaako bwebaza Mukama nti bwakula n'agamba nti kyekiseera n'afuna omwagalwa gwe twaliko omu kwabo be yasuubiza ndi mukwano gwa Rain and Maulana katsoko obeeko ka message kwate waliyo ku mukolo tetwakulabayo tetumanyi na nsonga ki tewaliyo first of all lwaki tewali wali ku mirimu gy'abakama abo so soko mwezeyo ka message amuyozaayoza okuva mu banoonya bwemba ngamba babayita banoonya no abali singo muyozaayoza okuva mu bali singo kyemusaba kiri kimu nti omwana wa bendi amukwate bulungi kubanga oyo mukyala munnange ssebo mukwate bulungi kwanze wensangira omusajja ng'akwata bubi omukazi kimpisa bubi ate nyinza n'okutwala mu mateeka kwata bulungi omukyala oyo beera mwesigwa gy'ali mukuume mwagalane paka awo wennyininyini gwe oli ku ki mikwano gyo tulagitandisa okugira kyogamba nkadiye tubuuza bubuuzo waaye muyimbi emikolo gy'abanno wuyo Maulana bwe twadde manya Rain webeera bulindaala kiseera we kigenda okutuuka nja kugamba omwagalo ojja kumulaba saagala nnyo okubeera nga ngendera ku pressure y'abantu nti bakugamba waaye lwaki tovumbirwa obufumbo si bwakuzannyisa obufumbo si kuzannya obufumbo okubeera obeera olina okuba nga weetegese ng'oli mu malirivu nga kyogendamu okimanyi okitegeera bulungi so sikumala gapapiira kyova olaba nti abasinga nti amaka gagaanyi okitegeera kati saagala mbeera omukwabo ate munsekerere naye nga ye gyali gwerinda bulinzi olunaku ojja kulumanya of course ojja kulumanya ojja kumanya olunaku nti lwe luno nti ono omanyi wakikubiza oba gyali kubanga bangi abaleeyo nga balina essuubi saagala abeere nga bali awo mu ssuubisuubi obaga nagwendaba mikwano sinnafumbirwa naye sinoonya naye
mwe mulinde bulenzi omuntu ajja kale nga twagala omaliriza emirimu gyo gitambula bulungi mukama asaasira lwakuba nti embeera ekyali ya covid naye tumusaba nti ayongere okutusaasira obulwadde buve mu ggwanga fena tuddemu nga bwe twali kale obubaka obusembayo eri bafaani bo njagala kubeebaza olw'okunjagala nga Bettina Namukasa ne mumpanirira kuviira ddala eri mu ntandikwa ku kayimba kange kasookera ddala ak'emikisa gy'abakazi mwebale kunjagala ate ne mbasaba mwongere okunfollowinga ku social media handles zange on Instagram Bettina Namukasa, Facebook Bettina Namukasa, YouTube Bettina Namukasa. Buli wamu mbebaza kyekyoka kye nnina. Kale tweyanza nnyo Bettina, thank you so much for coming through. Nkwagala nnyo nga bw'omanyi ayongera okukubira abantu omuzika ogwakabi sikola nze kankola n'omukulu amanyiddwa nga Salolesa ate abateekamu ssente sibala bannaffe aba King Montage Studios. By the way ojja ddi ku King Montage Studios? Anytime. Wandize newakuba ebifaananyi ebyakabi gwe kasita onoŋŋamba nti Bettina oliwa anytime kiwedde aba King Montage Studios basangibwa we Nankulaye ku bitaala bakubiddeko ku 07021045 ate nabo bawagire naffe tujja kubatongera okuba nga tukutuusaako interviews nga zino ez'ettabu musibe bulungi mweraba.